Obubenje ku nguudo kye kimu ku bintu ebitwala obulamu bw'Abannayuganda buli mwaka, nga buno butwala abagoba b'ebidduka, abatambuza ebigere n'abantu oboolyawo ababeera ku mirimu gyabwe. Era omwaka ogw'edda alipoota etaali yankomeredde yalaga nti obusoba mu 2000 bwe bwatuukawo, wabula waliwo enteekateeka nnyingi ezizze zivaayo okulwanyisa obubenje buno newankubadde kifaanana ng'okuyiwa ensaano ku mazzi kubanga bweyongera buli lukya. Mu mbeera eno, ekitongole kirigeze for Road Initiative Uganda, ekimu ku ebyo ebitadde amaanyi mu kukendeeza obubenje buno, kyatandika kawefube okusomesa Bannayuganda nga bakwatagana n'ebitongole ebirala okuli poliisi y'ebidduka, Red Cross, Ministry y'ebyentambula, Rightway Safeway, Faras ne Simba Automotive, okulaba butya bannansi bennyini bwe bayinza okugabira abantu ababeera bafunye obubenje obujjanjabi obusookebwako obumanyiddwa nga first aid okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa. Enteekateeka y'okutendeka abantu bano yatongozebwa gye buvuddeko, era omwaka guno etandikidde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gulu, ng'abantu abasomeseddwa be abali mu byalo okuva e Kampala okutuuka e Kawempe. Okusinziira kwakwira ekitongole kino Richard Young Owere, batunuulidde ebifo ewasinga okugwa obubenje era ne balondayo abantu wakiri 2 ku ngeri gye basobola okuyambamu abantu. Omuntu wafuna obubenje ateekwa okuba nga afuna obuyambi within the first hour eyo. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka SP Mike Kananula y'omu ku beetabye mu kutendeka abantu bano era n'asiima enteekateeka eno kubanga eyamba poliisi. Of course poliisi engeri gye talina systems ennungi ennyo mu kurespondinga mu bubenje buno, twesanga nti oluusi ebiseera ebisinga abantu abo tubateeka ku motoka eri open ey'akabangali, oluusi n'abamu ne bafa nga tebanatuuka mu ddwaliro. Aduumira poliisi y'ebidduka mu mambuka ga Kawempe, SPO Inabye Bruce agamba newankubadde bino bikolebwa waliwo obwetaavu abagoba b'ebidduka okweddako nga kino kyakuyamba okukendeeza ku bubenje. Accidents zino ekizireeta empisa zaffe embi ku luguudo, era accident zino zibaawo mu bantu. Tulabye abaaligase olwaleero nga batraininga abantu community ya Kawempe. Oba ogenze okulaba Bombo Road eno kuva e Bwayise mpaka e Matuga, accidents zetulina wano nyingi, especially bodabodas. Kyagulanyi Ismail okuva mu kitongole ki Red Cross era akulembeddemu okusomesa abantu bano atubuulidde biki bye banguddemu abatuuze. Tuyigiriza abantu bano ekisooka kya byonna engeri gye baseesingamu scene accident nti bwabawo akabenje abasoose okujja okudduukirira baobservinze safety yaabwe n'abo baza okutaasa. Ekyokutwagira nti omulwadde oba oyo afunye akabenje omukebera etya okulaba nti priority ogiwa kitundu kikumubiri ekisobola okutta omuntu mangu. Abantu abalala okuva mu bitongole ebisitukiddemu okusobola okuggusa ensonga eno okubadde aba Safeway, Rightway, Faras ne Simba Automotive baliko bye batangaazizza. Kintu kya maanyi nnyo era tukimanyi nti abantu abatendeka ab'omu malwaliro tebayinza kubeera ku nguudo buli kiseera, kati ne twagala nti tuyigirize omuntu owa bulijjo nga tuvaayo sigwe gusoose sigwe ogwokubiri ate era sigwe gusembye okuvaayo okwegatanga mu zi training wano era twebadiza ddala road legacy okubeera nga ali protected natafuna nnyo injuries nyingi. By the time timu no gye tutrainings okubayambako nga bali mu field wemutuukirako nga at least ali a bit safe. Alipoota ya poliisi ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka gwa 2023 yafulumizibwa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde yalaga nti abantu 4,179 be baafiirwa obulamu bwabwe olw'obubenje. Charles Katamba yakusakidde eggulire lino ku Lwagugudde TV.